Simanyo bagina tandikire no batandikire eri Sabayimbi bigaigo mwagala atusabire ko Sabayimbi atusabire omukolo osabiddwa eggwanga Sabayimbi atusabire yes omusago saala yes kyebaza Katonda ndi gunkwata nnyo kuba naitwali wakigisa juzira gwankwata saka kitegeeza tusaba Katonda erakkiriza saala ezo zonna zembeera mbawa ya Allah sanso bala mwenna tuli mu kwa muganda waffe Little Boss era asaba buli omu kye tugenda okusaba kiteeke mu mutima gw'eri Katonda essaawa eno tusobola okusabira muganda waffe Little Boss. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabad dain wa adhabal qabr. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين آمين. omukolo muwa obugala ekikakasi kyange ngaba saabasabye naye tubyongeddeko okay nga wagambye thank you so much for joining us today ekifo kigenda beera kino kyennyini era tujjabako katikati nga babagambye mitwalo 15 ku bukadde bubiri. That is 100, 150, and of course the table goes for 2 million shillings. Tugenda beera wano ku Valentine's, so ebisinga details tuzirina tugenda kubanga ate tuwuliziganyako with the guests we have today to say a word or two, and then later on we shall hear from Nanyeni omugole wa Valentine. Sorry, Zafaran. Wait, your punishment. Take the floor, please. Banange mbabuuza ko mwena bulinnya lya mukama waffe amanya gange nze Zafaran Mama Masanyu nga ndi wano kulwa Little Boss. Banange Valentine abasinga fena tukimanyi guba mukwano si bwe kiri kakati bw'oba toyina mukwano bambi weekake bw'oba toyina mukwano weekake kubanga ba champion abatukiikirira mu nsonga z'omukwano abatuyambako okutuusa obubaka obw'omukwano bw'abanga alina kyategese why not era nkubiriza mwenna tubeerewo tugenda beera wano ku katikati muje mumuwagire nange Mama Masanyu ngenda kubeerawo kubasiita n'amasanyu gokka amasanyu gabeeramu omukwano sikyo alina akayimba ke yanyimbira ke nsinga okwagala nyumirwa nnyo Baweemu. music bawangi mama Baweemu. omukulu bw'abakkiriza okay ebyo byonnimba kyokka n'oli byenimba mazima ddala yansuubiza ensi n'eggulu titalindeka
mazima ddala by'oŋŋamba kyokka n'oli abiŋŋamba olunkwate byani ndeke byani mususe naye nga mulekeraawo okusukka ennaku z'omwezi 14 tuli wano ku katikati the Little Boss Valentine Love Ballet Experience. Safari akayimba ako lwaki kakunyuma? Ani yakikola? Tebakinkola bwe baali bagenda okinkola nawona. Akayimba lwaki okaagala? Kayimba kalungi because it's a love song. He has very many love songs, but why that one? Omuwulira adduka question Bintu by'omukwano bino omanyi it's like a game, you either win or lose. When you win oba ofunye, when you lose byebyo. Yenna yakikola. Okyali single tukufunireyo ku 14th. Sagala kusala kigambo nti ndi single Naye ate sagala kugamba nti ndi mutwale kuba olugalo luno terunaba kuba kompeta si bwe kiri. mukitegedde. Batugamba okyalina chances okubanga okola ki paka nga bakoze ki. Oza mukitegedde. She's not single but she's Thank you. not contented. Kyozo otya. Nti olugalo. It's not being. Thank you. She's not single, but she's not contented. Thank you so much, Safaran. Okay. Katudeko wanega muchala Noella. Hi you. Thank you for looking smart. Thank you. Sembera kodalawo. Otunulire eddala eno. Enosaide. Bana inange mbalamusizaako mwenna. Thank you for coming today. Kura muganda wange Little Boss. Mwebale kujja. Little Boss, congratulations again. Mwebale kutuuka kimanyiro genda tuuka. Thank you for doing this again. Amannya nze Noella okuva mu Code Based Entertainment. Ndi musanyufu nnyo olwaleero. I think Little Boss y'omu ku bayimbi asoose okuddamu tuli organize me mbeerewo ku press conference ye nga nze omuyimbi yakatandika naye nze sebo banaye mbasaba yonna gye muli bw'oba onyumirwa obuyimba obw'omukwano nga nze Noella mujje muwagire Little Boss nga 14 nze nange ngenda kubeerawo ate n'aba Code Based bangambye bagenda kusupportinga era oyitayo sebo banaye mujje muwagire Little Boss tubeerewo bannamawulire mwenna mujje mubeerewo abawagizi ba Little Boss n'abo bamulabye leero mujje muwagire musajja muyimbi mulungi era nga Zafaranyi bwagambye bw'oba togwangako mu mukwano n'owulira ennimba za Little Boss kwolwo obawo na mubeezi mpozi nange akayimba aka Little Boss akasinga okunyumira obuyimba bwe businga bonna bunyumira naye akasinga ke kano nyimbe musebo osula ku mutwe nga nveri odikula obuto nga kundi mbeera mukamwa nga lulimi bebi wannefuga njagala tusse kimu nga nkuyege nga wobeera wembeera ze nakutamira wenge olina maanyi ze wanzigunda n'engonda to you all I turn yonna gy'onziza gy'ogenda n'agenda ono yanazako amaziga gonna nozawamala. Thank you so much. Mujje muwagire Little Boss nga 14. We have been joined with a beautiful young lady. Oida kangamba bambi zekanjogera eri emabega obanja be recording onabirisawo bwate nabi recording the voice note tubiwe DJ anyonyonyodde ebintu bingi but Zaira abana baganya okusonyiwa nothing to do. Say something. My name is Zaira, an influencer. Yeah, when Bangola, abali mukwano, nabagenda kuba mukwano. We can't wait to see you here at Katikati Lukubu. Zaira, gwali mukwano? I'm 20 years, of course, I'll be alive.
ddamu ekibuuzo oli mu kati ogenda kujja naye Paul naye kale katulinde wana abazze. Thank you so much for coming. On this other side, ninayo Aroma Music. Omwangazaji in the middle. Omukyala atuuse. Waliwo omukyala omulala atuuse. Hi guys, how are you? My name is Aroma and I'm excited to be here. Nambechi obuyimba bw'omukulu notubuuliriza okumala ebbanga siri mukwano naye nsuubira buyinza okunsuula mukwano, so abatali mukwano nga nze mbadde nsaba mujje Valentines tuyinza okusangayo abalisinga mukitegeere tetujja kuddirayo abo. Thank you so much for being a good musician. Thank you for being sweet and soft. Twali sweet, twali soft. Industry abantu abasinga balina wanje omuntu ayogeza obukakamu afaanana byaye, but that's what I mean. Ali soft. Muntu mukaka agambye ali sweet. Ali mulavu. Little. You need to be free. Omuntu mukaka mfunakimanyi afaanana enyuma zakola ki? Abamu tebamanyi mukaka by the way ate nnyo wamu ozifaanana z'oyimba so mujje abalisingo bwe munajja osanga mugenda kuddayo nga temuli ki nga temuli singo. So thank you so much for coming. Bambi mwena mujje tubeerewo tukuza Uganda music industry and this is going to be a beautiful experience. Thank you so much. Yeah, it's a beautiful song. I love it. I sing it. That was a don't. Thank you so much, Aroma. Thank you. Comedians. Tunayo mukulu. Bobby omweru jangu yogekeri aba otwale baludde okulaba yawona naye nga kiri kitya baganda bange mwenna. Nze Bobby Brown ndi mukulu wa Little Boss. Little Boss yanzirako naye nze comedian asinga okwogeza bibikulu e Uganda ensi kwesinza okumanyira. So ndi musanyufu nnyo okujja ku concert ya muganda wange ey'okubiri eya Valentine. Ziri zonna twazirabira n'abanga essaawa zino yakutta akati mu bayimbi abayimba omukwano. Baganda baffe balya mu Voice kwe balabira ne bagamba naffe katugugula amaloboozi. Ono omuto wange kyensinga okumwagalako nti mwana yampulirirangamu nnyo. Yagalanga okujja mu comedy ne mugamba gwe sigala mu mirere. Oba yali musajja wakufuba mirere naye newonya nnyo ng'ayimbi. Mutowe? Ya muto wange. Okay. Muto wange nze ngenda weza emyaka 4 mu mwezi ogw'omukaaga ndi wa 85. Kati balabalamu. So ndi musanyufu nnyo banayo tujje katikati olunaku z'omwezi nga 14. Olunaku olwo lunyini tujje wano tujje mukwano mwana tubeerewo tukole vibe kubeera Little Boss ndowooza mwana katongole mwana. So nze kangobole mu maloboozi gange ensiga emanyi banaye munansonyiwa wadde muto wange alina byatayagalamu ebyo naye batayagala malo kubira Mukama engalo ez'amaanyi ng'okitegedde. Ennaku z'omwezi nga 14 tugende ku katikati tuwagire omwana ow'endi. Katongole Deriki gwe mumanyi nga Little Boss erinnya omugezi yali mutuuma kati yavaawo katulubwama. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi nga amagezi gazze. Haleluya. Bana
Olwo mujje n'olukumi olwa Pentagoni. Ekyo mukigambe ennyoko. Yo bannayuganda amanya eddoboozi bamuta Bebekul ndi wano olunaku olwaleero nambakoola. Omanyi mukazi wange yasinga okufumbako ekizibu omumaso mbadde nkeerabidde. N'omujje ku Valentine mwagire kanaakaana. Manyi buno obwana nabulabanga bwana buto ne ngamba buyimbi. Naye kuba tebumpa kitiibwa. Tebulaba tekali ku lisiti. So kaana gwolina okumpa ekitiibwa. Ebintu by'okubeera eyo simanya kadiimo biki sibyagala. Salata! Tewali ndongo. So pulo mujje ku lunaku lwennyini tugenda basanyusa nze Bobby Brown asinga okugeza Bebekul ne bujinga Uganda. Nze nkulamusiza mami nkwagala nnyo mwebale kunzijanjaba bambi. Nina okukayisaawo. Ntya amanya bampita Liam the voice boy. Olwaleero nzize ku lwa muganda wange Little Boss. Era nga nkiikiridde abantu b'e Bunnamwaya ng'obe Ssebuku n'ebitundu byonna ebiriraaniwo. Little Boss y'omu ku bayimbi benzize ndabirako era ndowooza akayimba ke kensinga okwagala waliwo akayimba kagamba bimbula ebigambo bimbula n'ebyokugamba bimbula naye nga nkwagala wadde ng'ebyokwogera bimbula so bambi mwebale kujja kuwagira Ugandan music mwebale kuwagira ba vocalist kinzizaamu amaanyi okulaba abayimbi nga Little Boss abayimba style ya music yemunaffe bwe tukuze tulabira nga baba bateekawo impact ey'akabi. Nze nga vocalist nsanyuka kubanga gye buvuddeko awo emabega music yali atabuseemuko abasajja bayimba oba oli awo n'akubawo okugambo pa neeno pa naye kati bwe mpulira abayimbi nga Little Boss nga bayimbira ddala music ategerekeka nsanyuka era nziramu amaanyi. So nyongera bakoola mwenna tugenda kubeerawo nanti ku Valentine lunaku lwa mukwano. Abatalina mukwano temujja kubanga Valentine's Day beera yaba balina omukwano. Naye n'oba olina abakazi babiri oba banna b'omukwano mwenna tubaaniriza ennaku z'omwezi nga 14 mujje tunyumirwe wamu mujje tudigitire wamu alongside Little Boss. Thank you so much. Thank you, Neil. My name is Charles Kabogoza. I'm representing Q Vibes Media. Q Vibes, we started as a recording studio way back. Nga twetadde mu nnyimba ezikwatagana ne love. We've come a long way. I'm saying Salisu Kulaba. I've seen Sophie. Sebo. Husband material. But Sebo Lebanyabo, Q Vibes is a media company, and Fe Twa Tuzene Mr. Little Boss all the way. Era bwe twatuuse mu season 1 abagira ba ku twaliwa Africana ensi yagweddalo etugamba temunnalaba love. Little Boss wansirika mu bintu bya love nesindika etusinda love ne Monica ku deception naye nga tebijja etugamba Little Boss ebibyo bitulemye genda maaso. So we're going to put up the best stage, the most quality screens that you have ever seen. Sound kugenda kubera mugo. Most of the voices that you've heard from Little Boss have been an audio production with Q Vibes. Most of them, not all, but most. Ate when we come to audio production, tetusaga. I'm telling you, we are going to turn Las Vegas katikati egenda kuvuganya ne Las Vegas because of Little Boss. Thank you Little Boss for giving us another year to partner together. We shall not let you down. My name is Charles Kabogoza. Thank you so much. Okitegedde service Jacob omutuze mwongere ku mazzi kubanga ddoboozi liri twagala ate
Thank you so much, Mr. Charles. Noza mukitegedde. Come Valentine's. Katikati egenda kubanga erabika bulala. Abakyala bateerewo obumuli buno bu roses. Yes, thank you so much. All the way from Flory. Have I said it right? Flory, right? Flory Flowers. Oba wetaka kadde kaako beera nga tokikwasaganya. Jonjo Fashions yakoze ku muyimbi waffe nabeera nga alabikako watakatyako ka sample. How do you feel? Katandika butandisi. Testing 1 2. And of course Q Vibes, thank you so much. Kakati oba tuddewa. Love tuwulidde nnyingi katugendeko ewa Star Boss. Mr. Big Eye. Nena love. Wadamu nawera single bro katonamye. Afro Kanda King. Kakwaiza. Thank you Mr. DJ. Yeah, banange nsanso okubalaba mwena Glory to Boss. Okubeera ddala kuba media mwena abaliwo ne ba artists banange mwena ne ba managers mwebale kujja banange. Omanyi nze nzikiriza nti no agali amwe gakola ki gegaluma ennyama buli twebeerawo mu mbeera bweziti kitwongera amaanyi n'okugenda maaso. Njagala okwebaza Little Boss. By the Little Boss ono muganda wange, not just from music, from our background. Wakitegeera we come from the same village, so tulina ebitugatta biki bingi ne Little Boss. Little Boss muwulize kano. Little Boss is one of the definitions of good music in Uganda, like it or not. If we talk about good music, is one of the definitions of good music. Little Boss. Little Boss, njagala mwegendereze. Little Boss has a lot of fans. But fans ba Little Boss kamba babuliri bafani baddala ku mutima. Bamwagala. Nnyo. Ba Little fan wa Little Boss bw'obanga omusanze akunyonyola Little Boss nga gwe atamumanyi. N'akubulira ennyimba ze. Me have found so many of them. Nga boogera ku Little Boss. Abali kuki ku muti wange. Oli mutuufu. Nina sister wange. Yeah. Akolera awo ku La Bonita. Niye yangambye ku Valentine. Oba bangoba. Oba banzikiriza. Yeah. Ngenda kulaba Little Boss. Okitegedde. Kati kyenjogera nkikola ki? Nkimanyi. Osanga oli nga tayagala mboozi ku Little Boss ekome. Bosanga omuntu nga azannya music wa Little Boss abeera ku non-stop. That is Little Boss. So kyebayita okusensera abantu kuki okubayingira munda mpaka ku mutima. That thing is not easy. Tuyimba naye kyebayita okukwata abantu ku mutima is not something easy. Era kyatukola bubi nnyo nti singa copyright yaffe ebadde nnungi nnyo nga buli kimu kyatereera, he would be one of the richest artists in this country. The richest artist, I'm telling you this. Kuba his music was generations and generations. It's the music gojja okuwulira ng'owummudde, ng'okooye, ng'oli ku mbagayo. Like music waddala si just nti kuba gamba si nti wakiyita mu lujja. Okitegedde. That's why Little Boss, even if when he travels and comes back, asangawo bafans be. Okitegedde. Yes, nze musanga nnyo ebweru so many times. Nebuga Little Boss ati wafulumye ddi. Agamba naye ndi eno okitegeera. So musajja wa kabi nnyo ate si musajja wa kwekyanga like awa buli muntu ekitiibwa. So he is a good man. Kusabira Katonda Little Boss buli kimu akikwanguyize. Oli musajja mulungi nnyo, oli wa kabi. So ng'ennaku z'omwezi 14 banaye mujje mwena abali eyo kyemanye bantu bangi abali ku zi live luteke mu kalenda yo gambe nti 14 tugenda kuwagira Little Boss. Jangu bakuyimbire owulire music kyebayita music. Little Boss has music. Fe tugenda kubeerawo. Wategedde tujja kubeerawo, tujja kuwagira, tujja kujja tutuule n'okutuula nga tuli mu audience, emmeeza tujja kuzigula. Wakitegedde. We shall support you.
for the good music you're giving to this country. Yeah, man. So thank you so much. Mwena mbulamusiza Papa nkulamusiza Sam ne Sophie Gombia, Liam Voice, all the artists unknown tanayogira gwetwobuze ko ku bantu he's because he's unknown. So Zaira, I also want to thank you. Webali kwagala Dax Vibes. Yeah, you've done a good job on his latest song, So thank you so much. I see. So chitwagamba chitwetaaga mu Uganda, support each other. Buli omu kulwamu netuberewo. Achireo, nawe thank you so much. Achireo na yali up and down. Nawe thank you so much. Buli omu yebali nnyo. Thank you so much. Big Eye. Thank you. Omukulu Big Eye. Banango vanga kumwisa. Yasima nikirisa. Anayi zili wabigembo bingi. Inane nsonyi na shabani amadebu na wakalo bindi. And actually this is my first press conference. Bade sebela mafoko nemo. Naye kulo omukulu ono. Bade nina okujja manyi lwaki. Kati onaita nko kuyimba. Actually nali nayimba dda. Naye waliwo omukyala yali ayagala okunsayibinga ng'ali Saudi Arabia amuyita Merab. Ndowooza y'omu ku bakyala baani omukulu abasooka. Kirabudde bulungi. Mbajjira sikuwaayo. Kakati omukyala agamba omanyi okuyimba kubanga akayimba kange akasooka nakabimbira mu dokita. Omanyi okuyimba naye ekigenda okukonfaminga nti okusobola oyimba njagala okoleyo ka clip ka 30 seconds okantereko namba oluyimba yamba luyimba lwa mukulu ono. Nandagira ddala nti ki ekintu kya family. Simanyi oyina mukyala omanyi ennaku wasulawo kale bali oluyimba lwalugamba olina kugwa ekinkuba ekimake nakunegenda akatonda byeyakuba you make my day. Say omwenya wanga kati mbababuza kyokka teyansayidinga naye nga nze nali manyi empise mukyala wa Jamaica yali wa Jamaica olimba sokera wano ono wa Little Boss sabeda olimba lwego esenza si mukyalawo wenyuludde nze nawe nnyo manyi bwono naye nga bannange ennaku z'omwezi 14 toyinza kwogera ku love n'otayogera ku unknown. Kyensonga lwaki neeyimiriddemu nzija representing ku Little Boss. Ennaku z'omwezi 14 love ballad show you get love. Kiriwo nina mu shosho buli awo naye era time bwenaaba enzikiriza nja kwesitula nze kenyini nzije noyimbireko kubeera bintu byakweyagaliza sekyo meeting zitandikidde wano yakwekuba. And I thank you so much. Nice to meet you. Remember guys, this is my first press conference. Mpulira no kankana ankana. Bangambi wa Jamaica licha. Nzira bulijje mu kujirako. Sinawuliza bakyala nawumulamu. Yakudda buzzi. Banange balamusiza nnyo. Nze siri muyimbi naye njagala nnyo muganda wange ono. Ebiseera ebisinga bwe bampiseeko e Uganda, especially when he is performing most of the time in Uganda. So kati nze ndi musajja musomi. Nze nanyiri Mukono's Hope International Learning Center. Essomero agali international gonna agali Mukono. It's me. So tebabagambye nti abaana bonna be mwazaala mutwale ate n'abakyala wammango genda maaso nekyalina buzibu genda maaso katulikonezemu yokola byonna byowulira oyagala mu nsi naye nga siwangalira wano baganda bange abakyala mukiwulidde ekyo I got you. Siwangalira wano mbeera Washington, Seattle. Oh my God. Gyenkolera emirimu gye gimu okubanyonyola ku katini
inesomere Washington Seattle. Ngabangamente inesomere Washington Seattle, ateli inesomere ewa Mukono. So what we do is we teach children here in Uganda. To know a little bit of my background, I was teaching here in Uganda. So when I went to the United States, I started the school. So I decided when God blessed me with a little bit of money, I'll do the same thing, but I didn't go over here. So what we do is we teach children here, little children. When they grow up a little bit, we take them over there for vacation and we bring them back over here in Mukono. So, akukaba lekalangu. Nayiba nange mwebale nnyo okwagira from Little Boss. Ndi mabega we, byonna byonna bigenda amaaso wonna, I'm gonna be behind him. So, don't want to avoid anything, you are close to me. Mwebale nnyo nanga bamwagala abayimbi, Sophie Gambia, bwenneerabidde, Sophie yanzijukira bulungi nnyo. Mwebale nnyo kumwagala. Mutuwa abaana, tusomesa abaana abato. We used to deal with some business with Sophie Gambia a long time ago, which is fine. And Sophie Gambia I remember, but you forget a little bit. I've been in America for 25 years. So mulina abantu abali kuva zeno yokuyogerera okuderi nga mulina abaana. It is international school. You can talk to me. We have a website, we have a Facebook. You can come and talk to me. But hey, I love you, man. Give me a hug, man. So, omwami olumwagala nnyo ezigala Uganda sharing now. Babuuza nti the fingers are empty. Engalo zino ziri empty. Yeah. Naye Kamaleyo. Inbox me. Sekezim kameze. Neta. Manager kugwa brochure zange ziridawo bakamba we namba esomero ziribera na Mwami Kwanoa, if you're available, please can you give me my business? You get somero? Somero like I said, it's a primary school. We take children from 1 year to thank you very much to give me this opportunity. Zaira. Muyimbire yakayimba ka Little Boss. Yimba waliogeza kulenga tongoli mbigere. Sembera ko wano. Wowe ogenda okulenga oyo ogenda oli bwenere. Oh my God. Jogere. Bino kino kiyamba nakuza omwezi ga 14 Ebizaira kusaba katikati akabuli karojo kanziririza Zaira kakwate tunanyonyola omwanya luwona ate kawa jaka kwata kutake mukubira
Mbadde babe mumu sebo omukulu. Aha. Lito omukulu. Zaira, please say something. Okay, just say something. Mugambe. Exactly that. Exactly that. What do you think? No, Mugambe, I'll think about it. Hey. I'm taken. Mwaka muno temukutandikidde bulungi. Empeteriwa. Simanje kunakuwerana. Olina kyoyagala okugamba. Mwana w'obulenzi taffe. Zaira Karo. Zaira talina mpeta. Bitandike ntya omutima mundamu. Webadde n'esiga. Amusaza nkozesa gyebita. Scoop gana maaso. Kyemanya agera sigala ng'akirowooza. Kati tomanya. Yakaba nnyo. Kubuuziza wali ogezeko ogula engatto ng'oli mu bigere. Nakyo olabako. Ogenda ogula engoye ogenda oli bukunya. Omanzairo yoteke. Just in case. Abivuddemu katumuwe Zafarani. Zafarani is single. Ng'oli ng'oyanguwa. Ayanguwa okusala. Zaira tumuleke tateredde. Talina budde. Ladies and gentlemen, at this juncture, Sabate tuyitibwa ku Valentine's Day. Either tuguzeewo oba tukubanisa bakazindala ku kampeereko Little Boss. Lubale w'omulamu takola atya. Nsaba kali akayimba. Nayinako mukwano gwedda. Samira. Basigala banamegena atera tamani bokwata ebyononoli bakuza mu kyalo nkakusoose zero omukwano gwange nasigaza kwa mami kati nammwe mujje ku lunaku olwo tetwesa munamu be bonna bannakiyambi bakoze batya nze ate nsinga kuyita abo abakuvaamu bambi mujje obuyimbango nzalwango tinalina ku mukwano nange naye mufulatinga bambi 14 ffenna tuliwa mujje mbegayiridde nnyo kano kakatwaliro ono kuba yaddamu Nayanzege. Sangombia is my name. Nalina kumukwano gwange gwambula nasiga wanamunigina byantama ebyokwata ononoli byantama era omukwano gwange nasigaza gwa Sophie. Banange mbaniriza. Little Boss is my little brother. Kwa sinatoka muza. Na ye ate mutwalanga mtabani wange in music. I've seen him starting. I've not seen him ending. But we are still continuing. Mulavu ye ninamukira urugendo rwange na ye ruwanvu. Ndi musajja radio presenter. Naye bwe bakusaba oluyimba ne bateekamu olwa Little Boss, at least oleka olulala n'okuba olwani olw'ensonga amakulu gaazo n'okuwooma kwa nnyimba ze. So nze ndowooza kyekyo ssebo ekikukumye paka leero nti amakulu agali mu nnyimba, okuwooma okuli mu nnyimba, olima ne balukukyawa oyagala nnyo okubanga olwowuliriza ne luba lwakukyawa naye luba lutambula bulungi
Njala Gombya kyakudaga nawe gwe bakyawa jangu nga 14 bojanga 14 tujja kikwasaganya osanga omukwano gwagenda gunakola ki gunakomawo. Someone Sophie Gombya tujja performing or perform will be live on stage because tiriza kirekera Little Boss tiriza kimulekera tuvudde naye wala eri abagakatula naye bagamba nti sebugo watukuza you know omanya nti you somewhere in the society. So I thank you very much. Namwe bannamawulire mwebale kutambuza bintu byaffe birimu amakulu ebitali amakulu temukola ki mubireke temubitambuza. So what's the name of the young girl? Yes, you're already taken. You have to pronounce it so that people get to understand and takoma omulala ekitegedde Mbadde mmanyi omwami yalina okukyogera ekiruwa omwami yalina ogamba ituuka tugamba nti we are taken. Abeera so bold, omukyala abeera so bold to say I'm taken. Ati wetubatimbanga batuweza Sophie wali weganye ku mulemawo Alwango bamwegaana Obudde bubi nno agambye babatimbanga mubega si kyekyo wamma neŋŋamba bwewanti bwe nakutimba oba bwewantimba ffe bwe tubatimba nga mutwegaana nakwegaanako. Okay, so byebyo naye ngenda kusomesa 14 abaagalana mwenna mujje banange February wano katikati tugenda kubanga omukwano gwabula tuguza bujja okutandika tugenda kuba tuguwanirira sobole okubanga tugenda mu maaso banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you very much. Ndowooza muwulidde mubajjeyo mu gallery akwegane kikirwaki ogamba banaye bavubuka bannange njogera bategeeza temupapa temupapa ne bwoba oyambala engoye olina zoyambala oba ofuluma ogenda olaba luno lujja singa osofunaa akantu bemukabulaka kati gwe positing olwokuba olina data ate wali bwange baba bavubuka omanye ennaku zino ebintu byakyuseemu abantu tebakyaluyita luseke baluyita pipe akati mukwano mbadde mbuuza pipe obadde oyagala size ki ey'emmeeza emala yange kumalawo bannange mugole wama ya mugole ku kya muganda wange nsuubira obubaka bwange bugenda kutuuka kubanga siri muntu omu tuli timu era nsuubira ngenda contactinga management oba omukulu yennyini tubeeko kye tukola olwa muganda tumwagala nnyo era siyinza kubeera nga sibeerawo ku lulwe so mukama wange beera nga okimanya nti tugenda kujjira ddala n'amaanyi amayitirivu nti twavudde ku luseke ne tudda ku payipu nekubuuza payipu oyagala sayizi ki? 2 gejana XXL agambye ayagala 4XL siwe kiri? yefaanana etye 10XL gamba 10XL si wagambye ekitegeeza ayina otegeera sayizi y'ensekere kakati asooka zeeyo ezo
Kakati muzikirize ngenda kusomesa enseke nabira eno pipe size weight olulalo ngenda kuzomwezi 14 kale zisomese gena maso somesa pipe baloleta nkwatireko amina neyanziza nnyo njagala kutwala omukisa guno okwebaza Saabayimbi webale nnyo okubeererawo muganda waffe sijja kumenya bonna naye nga abakulu bonna Tawagenda kujja nani? bulijjo ayogera nze ngenda kujja Nani? naye bannange tuyasoma okubeera wano ku konferensi ya muganda wange nze noono muyimbi wange lwakuba mbeera mu kateni eryange libimanyi nze nkola Little Boss era essimu zange zirina kujja wange Madam Sophie nze Isa bannange nsanisa obalaba bannange endongo nagizamu Kikole batye. Selector Devi aliwo ne Selector Devi wali Little Boss Tubalabye. Abusuma tuwaika Galo nabyo wagamba Watulula tuwaika Okay Olero wana mnomu Wane kumuwiri na kusamyo Wabero suta mnomu Wane kulususu na kusamyo Wabero wana zaira Wane kumuwiri na kusamyo Wabero suta mnomu Wane kulususu na kusamyo Tunyumirwa nyoku tukisinga Good morning, good night My love Tunyumirwa nyoku tuwaginga Gugamba goodbye Hey, thank you Kawenyani kaya wasati kuganula kuwaya Hey, kawenyani mulaya masuti kukateka kuhanga Kalo wenda kamulinga kuinda Liga wala niko zeseze nyumba Okasanga kukameza kololo nada Ono mukwano kunyume Puri la ulundi Kalaba fuiseveo Puri la ulundi Kalaba pute masao DJ Olero wana mnomu Wane kumubiri nekubusa Meya power Jacob alirudawa jangu wano ngesina bakwogera banange nsanyuse nnyo okubalaba mikwano gyange mwenna natandika okuyimba way back in 2011 kitiibwa kya Mukama kyonsayiza oyimba kayimbo ki Kayimba ko unayimbisa gono Little Boss ayimbanga nyoza yuza Little Boss Ola dikosa tiyo Thank you. What nomination status? Banagi okubawa Mungu. Otwatondeka kanyimba ako kebayita muwande mu studio twalimu abantu basatu nze Little Boss ne president wa mitani Uganda Yasomani Rafiki akayimba kutugana kumukwano big up on yourself anyway baganda bagenda kusomesa 14 tubayita Kyali ono ayawukana ku bayimbi banamale mannange ono Kyali ayawukana ku bayimbi abalala ye muyimbi ateerabira even if olina omulimu oba tolina mulimu ekyo nekikulu banamawulire banamale bannange ekyo nekikulu watemefayina oba nakugonja okutegana Kyali ono alina omutima omulungi owa BBS owa yonna media company gyoliko oba nakugonja okutegana Kyali alina omutima omulungi tutandika okwagala abantu baffe batwagalira mu buzibu tuleke abantu batwagalira mu buzibu tukola content netuba tuteeka ku TV ku radio by the end of that day bwova ku radio eyo
abantu bakwerabira. Anyway, ngenda kuza omwezi 14. Leta baby wo, leta sweetheart wo, jangu. Come over here. Jangu. Jangu. Go to daddy. He's calling you. Ngenda kuza, come, jangu. Ngenda kuza omwezi 14. Leta omwagalo wawo. Olagira abantu bamutegeere bamumanye. Era 14 bw'oba olina omwana tanaafuzibwako muzeeko wetemumanyi ngeri gyembonabona kuza ku Melissa omwana muzeeko ng'okyayina waliwo tayimu ejja okutuuka wangi bebe nakisoboka naye era musomesa 14 twete ku mwagalwawo tumuyimbire ennyimba z'omukwano tumubuulirire mama wange Gombya waali tata wange Sango Gombya waali laavu tugibakube omanyi otayagala muntu mulungi ne mu bintu byamwagaze kwagala buli kimu olwo wadde oli wambwa naye nze nkwagalira ye inshallah. Ekyembwa kibadde kyetagisa walaguddeko omukwano n'omuntu naye omuntu gogudde mukwano n'omuntu oyo abazanya batatu goli so blessed gwafuna omukazi n'akwagala eyaddala tuvanga okwagala omukazi Little Boss n'okola buli kimu mu mukwano nokola bino nokola gatabiraba ngakyoma enkya n'omusanga byonna nabiyimba omukikya n'omusanga ngali kuseera n'omusajja omulala owulira ng'ofa lwaki akola ebintu ebyo n'otuuka ekiseera mwagala kuzza ku mwana omukazi n'agamba siteeki zange n'otekamu ne ssente n'ava kagere n'amulongula n'emmotoka omukazi gatabiraba nakusalako ekigambo nawoli weewolereze kano yeewolereze yali aweza fekiseero okubaniriza mwebale nnyo kujja wano olunaku lwaleero. Press conference eno ye unveilinga Valentine's Day. Abamanyi mukimanyi all along zize ennyimba mukwano bampita King of Lovers Rock. Omukwano nagusoma nenguka enkuka kati bwe nva mu kugumanya nenguteeka mu nnyimba. So abaaliwo ku Valentine eyaggwa eya 2024 ku Hotel Africana mumanyi ekyaliwo. So ate kati kino tugenda kikola nakyanjawulo. Of course tuba tulina okuleetayo ku bintu ebipya tetujja basonirako bakiteeseteese abaaliwo mukimanyi bambi munyumizeeko abataaliwo nabo basobole okujja. Bannamawulire banange nsanyuse nnyo buli wembayita nemujje leero. Jacob oyo nga bwayogedde bwabagambye nze ndi muntu w'abantu lwawo nnyo okujja mu bantu ndi solezera naye omuntu w'abantu kkirire ne tutandika omukwano. Ndi muntu owaddala njagala nnyo abantu abali real kuba nange bwente bwendi gano kalowantu noli ekyo kimanyi. So njagala okwogerako katono nnyo ku bantu abazze wano olwaleero ndozanja kuviira sides eri. School plumber very talented oli wakabi nange natandika bwenti omanyi fe abayimba amaloboozi nze baŋŋambako naye ebintu byoyimbanga biri siro onoosobola naye nga nze byenjagala bintuliira. So nabiremerako mpaka Katonda bwe yajjanga nzitula mpola mpola era nkyali mu lugendo nina gye ndaga eyo sindabatuukayo nkyatambula. So School plumber tossa gaadi Nowera yakola ne Code Base Entertainment. Code Base luli bampagira nnyo era kyemanyi mikulu no tuli ffeena. Thanks for coming. Zafaran oyo tuli mu studio tulina gye tufumba mugina kiwulira very soon. She's very talented. Thanks so much for coming.
mzee wange mwita mzee wange Sam Gombya mbalabirako ne Mami Sophie mbalabirako mu nsonga z'omukwano era afumbe wake wange nfunye example y'amaanyi nnyo okuva gye bali webale nnyo ompagidde kuba we natandika obuyimba n'obukuba byonna n'obikola menye nkindeke ki era nze tolina kyoyinza kumpitako nti jangu wano leero nzigirawo nzija nnwana muganda wange Unknown, I love your talent. Nze muntu abeera ene mabega naye nga mpuliriza abayimbi bangi nnyo ab'enjawulo oli wakabi nnyo era nsanyuse nnyo okuba nti nze wano olunaku olwaleero era manyi nti ne ku Valentine ojja kubaawo tubayimbiremu omukwano. Muganda ono Star Boss Saabayimbi Big Eye abagambyeko nti ate ffe tusharinga history twakulira ku kyalo kyekimu. Mumanyi Big Eye gye yakulira? Big Eye teyabagambye naye twakulira mu ghetto. Kituufu tuli baana beeyo mugotteko era ndowooza ffe abalina bendera yeeyi waffe kazo kawempe bwayiseeyo okuleyo yonna ffe baayo. So Big Eye ono okumulaba mu kintu kyonna ekinkwatako tuli ba Luganda tuli bawamu era nsiimye nnyo ebigambo by'oyogedde ku nze. I really appreciate. Zaira the shy one. Zaira era twakula ffenna lwakuba ye mwana muto kale twakulira ku kyalo kyekimu mwana we waffe nga nze batwala ku ssomero nga baana bato n'essomero enasomeramu Outspan naye gye yasomera, so we share a lot. Temwewunya okumulaba wano. It's the background gye tulina ffenna. Thank you so much for coming. Twabadde twakoze TikTok live n'ayita abantu manyi alina abantu bangi nnyo ku TikTok ne bajja ne batugulirawo tickets ate tukyakitwala. So thank you so much. Mukama kuomukisa. Mami Sophie obaddewo from day one. Twatandikira eri ku PTC wa Mitanda 2014. Obaddewo waffe neyo gye twava nze Basaha n'abalala. Omukama kumpeera omukisa. Kyova olabira nze kyonna ky'obeeramu nange nzigirawo misinde. Mami Sophie omukubira essimu n'akugamba nti consider that done. Omukama kumpeera omukisa. Liam, I'm your fan. Ebyaddala webale nnyo kayimbaga kaagala nnyo kanyumira nnyo era nkimanyi ojja okubeera ku Valentine. Amina. Aroma webale kujja. Thank you so much. God bless you. Muganda wange Kelvis nanyiniki Kelvis oyo twemanyidde okumala ebbanga ddene aza nsupportinga buli wembeerayo ne concert akola era agulayo tables engazi ezo, so eri taliiko kibuuzo. Thanks so much for the support. Charles Q Vibes ate oyo twatandikira ddala wansi abalaba Africa nga yalabika production yonna omwami oyo nga simuwadde nno wadde ennusu bibiri. Omanyi kitegeeza ekyo era kyekimu ne ku sheeno kozi tuvudde wala yaŋŋamba no Little Boss teekateeka nze wendi buli kimu nja kikuwa. Alina buli kimu oyo alina ebyuma so abeetaaga sound naki in regards to production osobola omutuukirira. Tulina studio, tulina band,
ebyo byonna abimala. Yeah, so away from that, oyagala kunsembyayo abirirakoze esakulisonyiwa netonda oyo muganda netwakola naye muganange anedda ekyo tekituufu. Twakola naye ku kyalo era kyekimu omuyita Bobby Brown Katombole, nanyize Katombole. So we share a lot. Era zabeerawo mu buli kintu kyange. Omukama gw'omukisa neera aliruddawo. Baawukanye n'emirundi nga mbagatta ne badda mu mbagatta. Ngenda bagatta okusemba. Katubasabire. Banange, thank you so much for coming. Bannamawulire, I respect you a lot. Mwebale nnyo era badde nsaba tutambule ffenna paka ku concert. Omukama wampeereza.